Eternal Life TV, now and forever. Buli weziwera sawa mukaga n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwansi tuli ba kitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV, now and forever. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwa ab'amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okukyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samali Linda babiri ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Eternal Life TV, now and forever. Akawungezi akalungi nkwebaza okubeera nti okyekuumidde ku Eternal Life Television. Nze Samali tuba tugguse nate ne program essamba ly'omumanyi. Wano nno tubeera tuleeta abamanyi ab'enjawulo abatuyamba okutegeera ebintu bye tubadde tetumanyi mu bwerufu bwabyo. Abo batuyamba okuggyawo bye tubadde tulowooza nti bye bituufu ne batubuulira ebituufu ddala. Nga bulijjo tubeera twagala okusanyukira wamu n'abo abatuuse ku birungi eby'enjawulo olunaku olwaleero, nga tunakuwalira wamu n'abo abafunye bye bayitamu nga bibanyiga, abafiiriddwa, omuweereza w'ebintu byonna, abagumye, ababuddeebudde. Twagala okwetoololamu katono nnyo. Bwe tukomawo omumanyi waffe mwali mu nnyumba. Olwaleero twogera nsonga ya investment oba okusiga ensimbi, si ziri ez'omu kkanisa naye okusiga ensimbi. Katukomewo. Wow, nyongera okwebaza okuba nti okyekuumidde ku Eternal Life TV ne program essamba ly'omumanyi. Omumanyi waffe nno gwe tulina olunaku olwaleero ajja kweyogerako naye kansooke mwanjule katono nnyo bwe kati. Mumanyi waffe muzungu muzungu naye amanyi Oluganda bitya. It has impressed me a whole lot. Dr. Margaret Kigozi mwali mu nnyumba agenda otuyambako okutegeera ensonga zino. Dokita, tusanyuse okulaba. Nange nsanyuse okubalaba abalaba Eternal Life TV. Yes, twogere ku nsimbi. Ensimbi kikulu. Ensimbi kikulu. Tukole ssente. Okkiriza. Weewaawo. Dokita, abantu abatera okutula mu ntebe eyo mbabuuza ekibuuzo kino. Bwe wali okula kuba kati olina ebintu bingi simanyi nakyo kyakubuuza. Wali oyagala kubeera ki ng'okula? Wakifuuka oba ebintu byakyukamuko? Nze bwe nali nkyali mu nursery school, taata wange n'aŋŋamba, kuŋŋamba nno oba tuyite kusaba, sirowooza nti kusaba, kuŋŋamba nti njagala obeere dokita. Really? Saddayo kwebuuza.
naye waliwo be natunulangako nga ba air hostess Yes. nga banyumya nnyo mu Nga uniform bambadde. nange nandiyagadde kubeera ekyo naye ate ng'ekya taata wange kubanga nali mwagala nnyo yasinza kivaako era nasoma busawo. Ekyo nno kindeetera okulowooza nti tubeere beegendereza biki bye tugamba abaana n'okinyweza n'okisoma ng'okyagala. Awo nasomera taata wange. Wasomera taata wange. Sikikyawa naye kaakati engeri gye nkoze ebirala bingi nnyo nsanga nti bino ebirala ndoza bye nandikoze kyalina nnyo kyagala busawo nga bannange abamu abasawo bendaba nga ekintu bulamu bwabwe buli ki mu medicine. Kwegamba nga bakifiiringa munda. Ekyo nzisa kiina naye kwegamba omusawo okola ku muntu n'awona n'owulira bulungi naye n'awulira bulungi kiina owulira nti oyambye. Yes. Naye nga on the other hand wandironzewo ekintu ekirala kyonna ekitali ekyo. Yes. Okay, beautiful. Dr. Maggie Kigozi musawo nga bwe muwulidde ayogera naye ate mukenkufu mumanyi mu nsonga z'ensimbi n'okuzisiga kiyite investment. Njagala tutandikira awo. Dr. Investment kye ki oba okusiga ensimbi mu lulimi omuntu yenna lw'ayinza okutegeera? Investment kwe kusiga ensimbi ng'oyagala kukola nsimbi. Ng'oyagala kukola nsimbi nyingi kusinga ziri ze wakoze eki ze wasize. Kuganga okozeeko amagoba investment entuufu. Oli bw'ajja n'ateekamu ssente ate n'atafunamu kintu. Eyo teba investment. Teba investment. Kwegamba ne bwe ntandika bizinesi yange nga ya nnyaanya njikola nina ekigendererwa nti njagala ezikomawo zibeere nga zisingawo. Eyo naye ba investment. Investment ziriko size. Eriyo micro z'ennyaanya soyogeddeko. Ennyaanya ziri mu micro. Basinga bazikola mu butono. Eri abakola mu nnene, eri abakola ennyaanya tomato sauce eriyo. Eri abakozesa ennyaanya ennyingi. Naye bano ab'omudaala ab'omudaala oyo tulina muyita micro. Tuusa lw'anaakulaakulana naye tewali kimugaana kukulaakulana. Asobola okukulaakulana. Bintu ki ebirala ebigwa mu micro investment ng'oggyeko katugeze ennyaanya? Yes, kidipendinga capital gy'otaddemu. Yeeraga investment gy'okoze obutono oba obunene bwayo. Ekintu kyonna figa yalinga ekigwa wansi wa 500,000 oyinza okitwalanga micro. Ekyo kitono naye oyinza okukulaakulana abantu batandikiraawo nga bataddemu abiri gaabwe ne bafunako n'atandika n'okugattamu kati nnyaanya n'ayongerako obutungulu n'alaba ng'akulaakulanya bizinesi ye n'asobola okuva mu micro n'adda mu small. Olowooza mbadde sigenda kwata micro ngiyite small. Eriyo micro ntono nnyo. Micro kati entono ennyo. Ne tuli nnyo olwo tuzze ku small. Yoyo w'edduuka ayinawo ataddemu ebintu bingiko. Of course ffenna tetuli ba traders abala balimi alimye kasooli we ayina enjuki atunda omubisi abo bonna bayinza okuba nga era bakyali batono bali mu small. Yes. Bw'ovaawo nodda ku medium. Medium yaba asukulumyemu kaawo ayinza okuba nga ayongerako omutindo nga ekyakola ekyongerako n'omutindo n'asobola okufuna akasente akawerako. Ayinawo ne ku bakozi batunuulira n'abakozi. Oli micro ayinza okuba nga alimu yekka oba akozesa omuntu omu. Small oyinza okukozesa abataano ng'oli small omunenenenemu. Kaakati ono medium ate ye neeyongerayo n'awezanga 20 maybe. Bw'ova ku medium n'adda ku large.
Is there anything waliwo ekisingako ku laaji? Ku laaji ndoza tukomaawo Tukoma kubanga ku laaji. laaji ayinza okubeera laaji okutuuka awo Okay. kyolowooza kyonna ng'ali ne mu nsi endala ali mu tawuni zonna akola ebintu bingi akola essente nnyingi oyo ye laaji. Kati abantu katugeze abalina chain business kanjite chain business abalina katugeze balina restaurant Kampala bagiina eggulu baginawo abagenze Kenya beeyongeddeyo abo be tuyita large investors. Yes, abo banene. Okay. Yeah, kubanga buli wamu ogenda oinvestingawo ssente ezizo osooka kuteekamu osobola okuggyamu ebeera investment egenda efuuka neneko gy'ogenda awalala n'awalala. Okay. Kati awo ekindetera ku kibuuzo ekiddako nti ssente mmeka omuntu wayogeddeko nti ekintu ezikka wansi w'emitwalo 5 gye tuyita micro. Ssente mmeka omuntu ze yanditandise nazo? Ate tujja kulemesa bantu. Tandika ne ky'oyina. Tandika ne ky'oyina. Twalabeyo abatandika n'omutwalo. Atandika n'emitwalo 2. Dokita ng'omutwalo gugenda beera investment okola ebintu byo. Oyinza okwoza emmotoka z'abantu toyina ky'otaddemu amazzi gali awo. N'otandikira n'omutwalo gwo n'ogulayo ka sabbuuni n'otandika okuzooza. Olunaku we luggweerako oyinza okwoza emmotoka 6 n'ofunayo ka sente. Kiraba? oyongeramu n'oddamu. Yes. Okay. So kati awo tutandise n'ezo entonotono. Bw'obeera n'omukisa ng'olinawo ssente kikuyamba kubanga osobola okutandika ekintu nga kineneko. Naye tekitegeeza nti oli atayina tajja kutandika. Ajja kutandika naye ng'atandise nga mutono. Ate tekitegeeza nti gwe gojja okumusukkulumako. No. Oli oyinza okuddayo omutunuulira mu myaka 3 ng'agenze ng'ali eno nga gwe wasigalawa eri wansi. Kubanga essente ezize zijja ku bulumi azikwata bulungi. Bw'oyinza okubanga bw'olina taata we yakuwaddeyo oba omwami yataddewo kameeza ezizo nga siza bulumi. Tezikulumye. Omanyi nti we najje ziri nja kuggyayo endala. Ate kyekyo tebalekerawo kusaba ndala. Oyo amanyi nti zirina we ziri. Oyo n'asaba. Naye ono atayina aba yeerowooza kati nzikoze ntya. Ngendeko mu banka abeera omutwe gubeera gukola. Naye bombi bayinza okusakisidinga sijja kwogerera. Toyinza gamba nti ono ayinza obutasakisidinga oli. No. Kati mpozi investment ogimanyiko ki? Ke kabuuzo nze ke nsooka okubuuza. Omanyi ki ku investment? Ekyo ky'ogendamu nedda. Wazze osazeewo nti yes ngenda kukola kintu kino. Naye okimanyiiko ki? Naye adde oli agenda mu nnyaanya. Bazigulawa? Bazigula ssente mmeka? Okugamba information yonna singa ogenda okutandika bizinesi yo ginoonye. Ng'omaze okusalawo bizinesi gy'ogenda okukola. Bizinesi yo onookola ki? Uganda Katonda yatwagala. Katonda atwagala bannange era munneebalizeeko nga yatuwa buli kimu. Buli kimu. Yakituwa oluusi ekyo kyekituleetako n'obugayaavu ndowooza. Kubanga kye twetaaga kyonna kiri awo. Abava ebweru bwe batuuka wano n'akusanga nga ggwe Samali. N'akugamba nti akugobye. Okwata nsawo yo ng'ogenda eka ng'otuula ewa maama ojja kulya. Ekyemisana ekyeggulu. Okirabye? Naye mbu Kenya era abakozi baayo balungi nnyo kubanga bw'omugoba tajja kulya yadde ekyeggulo tekijja kubeerawo. Kati bakola n'amaanyi. Yes. Ffe oli awo ne tugayaalamu. Naye Katonda yatwagala n'atuwa ensi ennungi. Temperature. Banayinva Abu Dhabi. Oyinza okufumba gwe wennyini n'otandika okuboyerera. Tulina abaana wano abatulaba dokita.
babeera mu mawanga ago naye buli kiseera bagamba ffe tetumanyi mukago tusane gwe tuyingiza oba waliwo enjawulo because of the heat too much saawa eno babadde beesunga winter egenda kutandika winter yaabwe bajogera eba eyo kyokusinga Uganda all the same naye winter ejja basanyufu naye kwegamba yatuwa weather eteri walala ensi nze nalina omukisa okutambula nga nkolera Uganda Investment Authority ensi yonna kumpi twagitambula tewali afaanana Uganda tewali alina muddo ogwo gugula gwokka togufukiridde mazzi guli wali bikula byagwo n'ettooke liyinza okukula lyokka for no reason at all tewali alirimye tewali alina neriva mu ttaka nerimeruka ffene n'omusanga nga naye ali awo ali mu kibira atudde muli kwegamba weather ettaka eryo erikuza ebyo byonna byolaba nalyo tulina ate kwegamba n'atuyamba n'atwawula namu ogenda e Karamoja eri abwe nga season is slightly different kwegaba birala ebikulayo n'ogenda eggulu walungi bannange walungi njagalayo nalwakuba nakavaayo nalyo last weekend walungi emiti walungi nnyo n'ogenda embalala naye walala n'ogenda ettoolo beautiful n'ogenda embaale katulekerawo womalirayo Uganda nga kwegamba you have a million reasons to do what you have to do atambudde ensi nze nnyinza okukiraba Mukama nga yatwagala era emmere bwebagamba nti food security aba UN batubala we always food secure oyinza okugamba nti oba waliwo enjala e Karamoja ate eri e Masaka emmere eyikiridde kutwala butwaza emmere kwegamba bujje eno nga muzzeeri ekyo mpozi oluusi kiyinza okukulema naye you know we don't have that problem tuyinza okubulwa emmere we are food secure ate nga naye omuntu munnayuganda twali balimi okuva edda nze ne jjajja nga alima buli omu alima n'okutuusa kati nange nnima yes ttaka bwe libaawo nange nnima samali talowooza nti nnyinza okulima namugambirira nti nenavyo alima tuli balimi mutuleke kuva edda nedda tukulese mutukiriza yes kwegamba emmere yo is not an issue naye yatuwa bingi ate ebirala amazzi byetutatunuulira tembitunuulira tulina amazzi Lake Victoria eri yonna amayonjo amalungi tulina ennyanja ezo zitambula River Nile ne streams n'enkuba n'etonya naye etonya mu biseera mweyina okutonyeza oluusi egaanako naye most times etonyera watuufu yes kale n'amazzi nago tugayina then n'atuwa n'abantu ffe twalima okuva edda yes bannayuganda bamanyi okulima kwetaagamu babasomesa wano nsigo fertilizer biki waliwo endwadde ezitukwata okusomesa kuli awo kwetaagisa naye kutono naye ng'ate ffe opportunities z'okulima tuzirina tetukumanyi then kakati ebirala tourism ebisolo omanyi nti gorilla ziri mu nsi ezi satu Uganda Rwanda ne Congo zokka ate ffe tulina ennyingi okusinga abalala kyekireeta bano bannaffe abalanja endala okujja wano okubeera nga beerolerako ku gorillas yes naye tulina n'ebirala byonna empologoma weeziri enjovu weeziri waliwo lwe byali bifuddefudde waliwo lwe abasirikale baffe baabitanga edda mulembe gyaffe egyo naye kaakati bwebiri bingi ate babikuuma bulungi twagala okubeebaza aba tourism n'aba wildlife beebale kubikuuma gyebiri ne private sector nayo nejja neteekamu sente nezimba amawoteeri olina woosula bannayuganda awo nate we twayogeredde ku small medium bonna gyebali kwegamba kubanga kati woyogera bw'otyo kyendi okufuna ssaawa zino nti buli muntu oligezaako mulaga nti olina w'osobola okugwa you can't fail okubeera nti wano so ateekawo simbi zange wano sisobola ebyo byonna obilistinze omuntu ateekamu ate ne sayizi yo otandikira awo w'osobola n'onoosobola okulaakulana then koga tourism mulungi
ekirala twasoma Makerere omanye emyaka gy'alina gisukka mu 10 gisukiramu ddala nga ffe tulina bagraduates kwegamba ffe twasoma omwaka guno bwe twagraduating abaana e Makerere baali 12,700 olaba Makerere yekka tulina university 60 n'ekisukkawo nnyo kubanga ate bw'oyogera bw'otyo nti twasoma nkuzaako wali emabega w'oyogeredde ebintu n'abataasoma bye basobola okukola oyogedde ku bulimi kubanga oli ayinza okubeera nenga nti nze Samali saasoma naye kakati nteekewo ensimbi zange nze ataasoma kale nfunye omukisa oba tatange yandekera ettaka oba jjajja nkoze ntya awo w'ogenda otuyambira okumanya tubadde tukyali ku nsonga eri eyamanya ki ky'ogenda okuteekamu ensimbi biki byentunuulira ndyoke ntegeere nti kale wano njagala kuteekawo oba wano saagala kuteekawo ntunuulire biki yes mbayitiddemu mu byokulima ebya tourism waliwo kakati azeemu ebizibu olwa covid mwami Lwenjeize owa Ndere Center omanyi nti tetwalabanga mu mazina gaffe nga tetugalaba fe ab'emyaka gwe wali tonnazaalibwa tuleke naawe tunuulira ffe nga tulowooza nti tulaba Elvis tulaba Michael Jackson tulaba barosherwa eri Congo ebyaffe nga tulaba nti ng'ebyaffe tulabi kadongo kamwabowa tulabibowa naye bwe yajja ye n'atandika ekintu ekyo kye bayita Ndere Center n'omutwe ne gutereera ekyaffe kye kirungi n'omuntu wa hip hop nga navyo n'akuba njogereza n'akuba ng'alaba culture ye alina engeri bw'agiyingizaamu culture ye kaakati culture yaffe ekyo nakyo kikulu abantu bakoze ebintu osobola ogenda n'olambula ki osobola ogenda n'omanya ebikwata ku Bwakabaka obwensi tulina bakabaka bangi n'omanya ebikwata ku Banyoro byebiriwo ebikwata ku Batooro byebiriwo Abaganda bintu byanjawulo ekyo kikulu nnyo abalala tebalina bakabaka bannange omanyi nti ffe kakupi ekyo nakyo kyakwebaliza Katonda nti ffe abaffe weebali ate tubenyumirizaamu tubaagala then bw'ova kwabo religious tourism olowooza eri omulala alina senti mu Africa muno ffe tulina senti Janani Luwom ffe Uganda tulina ba matters teri mulala alina mata Africa yonna bweyagala okujja esabe bweyajja okulamaga bakuyita kulamaga okujja okutambula okwo bajja wano bana Kenya Tanzania Bazambia Nigeria bonna bajja ate bw'otuuka ewaabwe oyinza okusanga n'olaba ono bamuyita Charles Lwanga njagala musisinkana munnayuganda waawa ekyo nno jjukira ebyo ebiseera byonna ebituukirawo olina bw'okozeekozeewo katugeze nawe kati ndaba you've positioned yourself ng'omuntu nti oba ngenda kukola buno abiseera ba matters we banatuukira ebiseera nti ngenda kubanga banaasulawa n'obeera nga you plan ahead era ab'amaddiini nfuba nnyo okwogera nabo ennaku zino bakyongeremu kiri kyetulina kirungi nnyo okuba nti ensi yonna ejja ku Matters Day naye tufuniddewa ssente tukifuniddemu awo abantu baba bangi nnyo basula wansi naye singa tukolayo ate ebirala n'ekyo kigende mu maaso ekyo tokikwatako kubanga abantu kibayamba ku mwoyo soke naye tukoleyo n'ebirala omanye nti ono mato waffe ffe abakatuliki y'ono kakati ffe ng'eddiini tutwale oyo yazaalibwawa oli bwajja omutembeeyi n'omala omutwala maatawe gye yazaalibwa n'alabayo baamuziikawa naye n'omutwalayo awo wonna ssente wonna kubanga kati olambuza agula emmere kaakati mwenga church awo nawo mufunirawo n'abantu aba bulijjo kubanga ekyo kasita mukolagana ne church nebakkiriza tewali mutawaana gw'okikola n'oba nga kikyo
ya tuga tourism alimu ebika bingi ebika nabyo biri awo bingi ebya tourism. Waliwo abawala ab'otandika ku small ku Lwentebe okwo batandika snake park. Snake emisota park naye bagijje wa mami emisota olaba bali bagitta baneighbors bo bonna tebatta misota nga gwakubaka gubake mami simba wakati awo mami ng'akyatugamba okubeera nga tubaka emisota twagala okuwumulamu katono bintu bingi byayogedde tubeere nga tutulamu ojaawa oli mu small oli mu micro oli mu small oli mu medium oba oli mu large oyagala bya bulambuzi oyagala bya bulimi oyagala kutandika bizinesi kiki nawa wooteeka ensimbi zo tukyalina Dr. Maggie Kigozi tukomawo. Essamba ly'omumanyi. Eternal Life TV, now and forever. What's the matter, Chris? I don't know. This game is my dream come true, and somehow, I don't really feel the way I thought I would. Isn't that worse? God designs the world so that it punishes the innocent for the mistakes of others. No, God forgives. Forgiveness? Words. There is no forgiveness. If God really wanted mankind to be at peace with him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'omunaana Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV togisuwa. Essamba ly'omumanyi. Kulisayo mu kuwumulamu okwo tukyalina Dr. Maggie Kigozi atuyambako okutegeera ensonga z'okusiga ensimbi ez'enjawulo. Tutegeddeko okulima, tutegeddeko ebyobulambuzi n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Naye nina ekibuuzo kye njagala nkubuuze Dr. Risk factor eyo. Wange ebintu bino ebyokuteekamu byakasavu teekayo siteekayo kigere toteekayo bibiri oteekayo kimu nogaaka ngende. Mpima ntya risk nenga kino kale kanteekeyo oba siteekayo nti zino nja ne bwe nzifiirwa tewali buzibu. Naye zino we nzifiirwa kinnuma. Yes, si kyangu. Business kyekintu kizibu okumanya buli kimu ekinaakikwatako naddala ggwe omuyiga. Ffe abaluddewoko oba otandise okulaba ebintu nga tebinnaba kutuuka. Naye ng'oli mu otandika butandisi oyigira ku mulimu munange ate olusi byonooneka. Naye bizinesi baziddukanya batya? Eriyo bye batusomesa. N'olwekyo bw'oba osobola okufuna akusomesa ng'eriyo obukoosikoosi. Waliwo kye bayita entrepreneurship skills. Yes. Enterprise Uganda esomesa abantu bangi nnyo
MUBS n'abalala si university course sikugamba myaka 3 course wiki nnaku 5 nze nasomera ennaku 5 Makerere kusema entrepreneurship nze nagwa bugwi mu business ndi musawo naye weesanga ogiguddemu neesanga njiguddemu ng'omwami wange avuddewo nga kakati ndi mu business naye siina kyemmanyi naye olwokubanga nange nasomako nemmanya nti knowledge eno gyeri njinoonye kwolwo nagenda baali batadde mawulire abamu yali ekyali Kamase Makerere si MUBS nga Professor Balunywa ataddemu courses ataddemu entrepreneurship customer care finance for non-finance managers economics nazo nazisoma negamba watwala kyonna kye wali olaba nga kikuyamba byonna ate nga binyamba economics oyo yanyamba later ngani mu UIA naye wano era naye nakakola akatono akakampi naku 5 ate nga tusoma kuva saa 11 yatukoleranga atagetinga aba business bamanyi gye tuli mu business kyokka tetugimanyi nagaba n'abantu kambayambe bajje basome kale nitusoma obwo bwonna akuva awo nali nakayingira mu business n'obusawo bwange bwonna obutanyamba wakwata obusawo bwonna nga tewiina ebukuyambira n'oyingira business nenyingira business naye okubanga yali mu mwami yayinamu emigabo nembaga nange entuuse kulabirira migabo gyaffe kubanga oyogedde ku mwami okubeeramu n'emigabo waliwo abakyala abamu abatamanyi wadde baami baabwe biki bye bakola balabula bisente nga zize ku meeza ku kameeza kali tungamba bumeeza bwamu n'oyingirawo nenyingirawo naye mbagamba nti bannange entuuse naye nabo ne babuuzaamuko naye gwe oli abadde yeyakuliranga brewery omwami wange abaddewo managing director wa breweries ebyabwe abimanyi bulungi nega nange ntuuse ndi wano nja kuyiga era nenjiga mpola mpola kati tukulakula kati mukoze tukulidde ddala kati doctor abatulaba baagala omanye ekyakutuzza mu katebe ako is the knowledge that you have baagala ogabaneko nabo ebitono ebyo byozooyiga n'oyiga noga nti wano mu business oba oba investing nze tokola bwoti oba kola bwoti yes kakati esente mweziri muli ekisooka ojjamu kakampuni ko kapya kakatandika wandibadde ozirekamu akantu nekamala okutereera nekamala kafuna ku maanyi tolyako zozaamu kakati tuffe tubaawo nga twetaaga ekyuma ekipya mulina okugula ekyuma ekipya nemwewola n'okwewola n'oteekamu n'ogula ekyuma ekipya kwegamba esente okugirabirira eyo eya kampuni ebeera yanjawulo ku yiyo ziri zonna z'otadde mu kikampuni kyo si zizo kati za kampuni kati kampuni bw'eneekola amagoba mwe ne mutuula nga bannannyini ne mwegabanyaako bwe kiba kisoboka bwe kiba tekisoboka tewali sukaali anaagenda mu sooda enkya ate nga nze nzijamu toyingizaamu zizo ate tojjaamu za mu investment yo ziteeka mu nsawo yo kwegamba togatta za nnyaanya na za mulimu ezizo bazitwala buli ddakiika bajja zikusaba ezizo oteekamu bajja kugamba kati tugenda kugula kino tewali ssente bw'oba oziyina nga wazikola awalala kakati nga ffe twakolerako ebweru eyo fembi n'omwami wange nga tulina positions omwami wange nga mukulu nange ndi musawo nga tulina sente tulinaku kasente ate tutwakateeka mu kukona kwegamba olina okubeera redde okwefiiriza teri ku mmotoka mpya teri nyumba mpya sooka olabe nti ki otereeza kampuni n'efuka y'amaanyi ekyo kimu ate nga wasomye ogimanyi jo kampuni bw'ogiddukanya kubanga watugambye emabega eri ogisomyeko kyogenda mu kyo okitegeera ate ennaku zino ebyokusoma bingi waliwo ebya gavumenti waliwo ebya
programs nga DTI n'endala n'okulaba TV zammwe zisomesa bannange mwebale kuba ndoza n'abatulaba leero balina ke bayigawo yes mwebale nammwe abantu mu kifo ky'okuwuliriza ennyimba zaffe programu n'olaba programu ng'eno n'otogifaako kwegamba esomesa yandibadde ekuyamba kaakati n'omulaba nti kampuni etambula ekirala bannayuganda twagala nnyo okukola obwomu n'abaana oyinza obutababuulira n'omukyala nga bw'ogambye naye tamanyi ate bw'eba eri n'ey'omukyala omwami tamanyi ekyo bannange kisobu ekyo tokikkiririzaamu partnerships nnungi kubanga muleeta amagezi mangi gweomuntu omu waliwo by'otolaba munno ye by'alaba nze nyinza okuba sikulabye naye ate onaakulabye kaakati ate oba yamanyi nga ffe tuli basatu mu Pepsi-Cola tulina omu ayagala ye muntu wa bizinesi tunda kino gula kirikola ye wa bizinesi kaka alaba wa bizinesi weeri ate amanyi nnyo n'okukwataganya abantu then owookubiri mwegendereza ebyo byonna by'ogamba mbiwulidde sente zivuddewa zigenda kudda zitya binaakola kwegamba ye ate opposite aliwo okulaba nga sente zammwe tezigenda mu bintu bye zitalina kugendamu naye nga kiyamba n'ekyo kiyamba kigaana oli ayagala emisinde egijja okubatomeza then mbeerayo nga nze kisooka najja siina kyemmanyi natuuka wakati awo nange nenjiga nembeera wakati okutebenkereza bapartners bange netulaba nga tutambula ogatta ebyo byonna mutambula bulungi kakati munnayuganda emyaka gyonna gye nakola ku UI tebaagalira ddala partnerships buli omu nkola kyange obawa advice y'okufuna abapartner ne bagamba nedda n'omuzungu najja n'agamba bannange nze saagala kubeera wano nina ewaffe naye njagala okuteekawo bizinesi ani gwe mankolagana naye munnayuganda omuzungu oyo ajja kunziba okiwulidde ati olwo bapimapimamu risiki nga balaba risiki tegatta olina okubeera careful kyo kituufu yes naye ne family bizinesi yandibadde ebeerawo tekoma bwe mba nze nagitandika nekoma ku nze no omwana aliwa you have to have a legacy mentality generation kiva ku nze kidda ku oli kidda ku n'omuzzukulu kijja mutuukako naye abe nga alina kyafunamu kwegamba n'ekyo nakyo tetukirowoozaako nnyo abaami bakuuma ebyama byabwe n'abakyala n'ayinza n'okuzimba ennyumba n'atayogera nti ninayo ennyumba eno so bweri awo esente ezo singa zagenda mu bizinesi yandibadde ekulaakulana mangu naye kwegana naye teyayogera n'omwami naye teyamubuulira kale bizibu kakati njagala kusuggestinga tutandika okukolaganira awamu ekirala ekiraamo ina okuwandiika ekirala okusiga ensimbi z'ozisiga naye kakasanga olina w'owandiika ekiraamo sente ezo ebizinesi eyo oyagala eddewa osigale na mukyala edde mu baana edde mu booluganda iyo bizinesi yange kituufu nze ensalawo wa gye njiteeka okiraba teryambuuza naye kyokola abantu beeraliikirira nnyo bwe naakiwandiika ate nga omukyala ayomba ate nga omuganda wange ayomba tolina balaga kiraamo kikyo awo nno ogezaako kutangira ebyo ebigwa tebiraze kubanga ssaawa yonna kubanga okufa tekutubikira nti nzija ate kutubikira yes n'olwekyo toyagala bizinesi yo tuzirabye nga zigwa isaanawo bizinesi eyali ennene nevaawo abaana ne basigala bayinza okufunamu ku olwo bayinza okutunda obutunzi kifo kyokugamba nti eno kampuni tugende nga tufunamu emyaka 10 eginajja mu maaso bo bayinza okutunda obutunzi kubanga temwabayigiriza you didn't involve them no
kikulu nnyo n'okubateekako ku gundi balinako shares kampuni zaffe ziba naye kampuni ebeera 100% yinza okugamba nti 7 zange nze nga nannyini zino 10 za mukyala zino za 2 abaana bagabane kale ensonga y'emigabo yeekola etya emigabo mpulidde abantu Dr. Nsabo Nsonyiwe mpulidde abantu nti eno kampuni etunda emigabo eno kampuni etunda emigabo how does ekyo nze ng'omuntu kati nze samali waabwe ntegeera nti ensonga y'emigabo eno y'emigabo egyo kampuni ezituuse okutunda emigabo kaakati nga wano mu Uganda siza nnyingi ennyo era nga muziraba ziri ntono beba ya MTN bana abazze Stanbic amabanka ago yes bw'ofunamu emigabo gyo nga bajja kukola amagoba ofunayo kyofuna buli kiseera bamu batuwa buli mwezi abalala batuwa buli mwaka n'oba nti ofunayo akasente ako kubanga oyinamu emigabo kaakati eno yo eya family obeera na shares nga nnene nga kintu kyammwe kya family temunaba kutunda migabo awo mujja kutunda nga mugezi okusingako awo naye kati muyinamu shares era bwe tukola amagoba tekitegeeza nti abaana bali abato bonna ojja kubawa shares zaabwe ogira gw'obirabirira naye bw'olivaawo bajja kuba ne shares ezaabwe bajja kuba bagamba kimu kya 10 tata yakiwanze era gye tugenda mu maaso nange ndi very interested kampuni eno ekole ki yeeyongereyo maaso esucceedinge kubanga 10% zange omukyala oyinza okubanga omulekera 30% oba 50% naye abeera very keen kakati nga nze bwe bandekera ate obusawo saabusula eri nengenda mu business olw'emigabo gyammwe nogaala ekooti ate n'abaana ne fees zirina kuva muli nogenda naawe ng'omukyala ogenda olabirira ekyammwe n'omwami bw'aba gwe omukyala gw'ovuddewo nga bizinesi yo abaami nabo bayingiramu naye n'akola gy'emigabo egyo naye kaakati nga gwe atalina bizinesi emigabo ogula egya MTN egya UTL egya banka n'ofunayo era ofunayo buli bwe bakola amagoba naawe ofunako Dr. nyingira buyingizi ne mbagamba kati kangeze njagala kugula migabo ewammwe ne nyingira Pepsi Cola ne ngamba hallo nze wano manyiwa Dr. Maggie nze wano manyiwa Dr. Maggie nzize Dr. Maggie manyi ajja kunguza omugabo nzize kugula omugabo Dr. Maggie tajja kuguza mugabo emigabo bagirabirira tegibeera bwe gityo kubanga nyinza okubba ssente zo nze nga Maggie nyinza okubba ssente zo kati eriyo ebitundu ebirabirira emigabo eriyo Bank of Uganda eri awo kuzi bagiyita batya ey'emigabo nayo gyeri bamakinga sure nti ssente zo ojja zifuna kampuni eyo naawe tesobola kubba bo baziovasiyinga kikulu nnyo naye nze bw'ojja wange n'oteeka mu buteesi ssente zo toyinza kubeera sure nti kwegamba we mba njagala okugula emigabo yes mbanoonyerezaako oba ngenda mu ezo kampuni ezikwata ku migabo ezo ne mbaga nti njagala kugula migabo nazisomyeko oba bajja kuwa list nti waliwo ejja MTN ajja kugamba nti kaakati tuntunda mu July ntunda emigabo emirala naawe nojja n'ogula giri ab'omwaka guli bo baafuna bweziti nakyo nakikubuulira n'omanya nti bali baafunako kasente bwe baba tebaafuna oyinza obutateekamu naawe awo woolabira bakugamba nti kakati ogambye kubanga njagala waliwo abantu abagala okugula emigabo naye nga tebamanyi ngisanzeewa bwe tumala ne tugenda gye batunda emigabo oyogedde ku Bank of Uganda mbeerabidde bakuskipinze si NSSF no NSSF nayo egula emigabo nayo neesobola okukulaakulana egula buguzi naye nga waliwo abagitunda
waliwo agirabirira abagitunda abeera empty ye yennyini MTN agitunda. There are people who regulate. Exactly. Abo bentuukirira kyemanyi bano abalabi baffe abalungi but they are very conversant with Google kubanga kakikuskipinze ate nga tukyetaaga. So when mbatuukako bano abagiregulatinga ne mbagamba nti njagala ggula migabo bo ne bakulistingira baani abatunda. Era weeri list ziri awo ziri ku bisenge. Waliwo Uganda Securities Exchange. Yeeyo kakati eyo oba neerabidde yaki yeeyo nedda tuli bantu twerabira. Yes. N'otuuka n'obagamba so anyone can buy. Tekuliko nti nze sisobola ggula. Manyi Dr. Maggie mwatutwalako obweru abeeru balina engeri gye babasoosowaza okusinga. Nene waffe era tunaasosowaza bali no tuganye tujja kusoosowaza owaffe owakuno oli omulala ajja kujja edda. So ne tubeera nga ogenda ne bakulistingira n'ogula n'olaba nti mu bulwale bo baakola bwe bati kuba ne bulwale kweri n'olaba aba UTL omwaka ogwayita baakola bwe bati bali abayinamu emigabo bo bayina emeka sente yo nina mmeka ngenda kugula mitonotono oba ngenda kugula mingi gyonna ngiteeke wamu oba nteekeko n'awalala. Osobola nogisplitinga n'oteeka butundu n'ofunayo kujja MTN n'ofunayo ne kujja Brewery n'ofunayo emirala egiri buli mu kampuni nga si ze nnyingi ennyo bandyagadde okubeera n'ennyingi naye zikyali nto ffe kampuni zaffe okutandika okukolera ddala really myaka nga 2 tetuli bakulu nnyo. Naye nga emigabo owagira abantu bagula emigabo as a form of investment. Yes, bw'oba ne ssente zo ezitudde awo mu banka ziri mu banka zifunayo obusente butono ka interest abamu account gy'olina teyigiko na interest abalala savings account eyinza okubeerako 7% oba ki naye bano oyinza okufuna 14%. Bonds za government oyinza okufuna even 15%. Dr. Tovaawo tewenyenya statue. Bonds. Yes. Bonds njagala kati tudde ku bonds za government ate zo nzituukako ntya nze mwana iki. Bonds za government ekitundu kye kimu era nabo bajja kulanga amawulire gonna gajja kuba gajjudde bonds ziri wano government egenda kugula zenkana wano oba oyagala kugula apply. Nebakulaga ne bo applying go apply. They show you the process. Then bw'oyagala era okumakinga sure nti n'ogendako ku Securities Exchange nabo be babeera era ne information yonna ne Bank of Uganda babeera ne information ne bankawo oyinza okwogera ne bank gy'obankingira naye asobola okuwa ku magezi akugamba kola kino tokola kiri. Yes. N'otereka esente zo ate nga zifuna kinene. Shares zino tuzirabye oluusi ne bonds zino tuzirabye ng'oluusi n'ogitunuulira sima bazitunda 10 simanya 5 10 nga tulaba obusente n'ebiki bino byengula bye batubye naye ate mu maaso eyo ekintu ne kigenda nga kikula. Dr. njagala encouraging abantu ku nsonga ya shares okubeera nga bateekamu. Yes, the side zino bbiri eza shares. Yes. Mwe muteekemu mwezo eziriwo. Esente zewandi omanyi sente bwebeera awo ng'eri ku akaunti yo kyangu okukola ki kangendeko e Bulaaya. Sente zituma. Kugambye. Ngendeko mu hoteri ndiye olya kutuuka sente kuzimala. Size kadi zetu swiping swipe card. Yes. Kagamba bwezibanga tezikuli mu ngalo ziri eri mu bank ate bo bajja kuyitawo omwaka mulamba balyoke bakuwa eki amagoba ate nazo osobola ozirekayo n'ofunako just amagoba ago bw'oba ogeetaaga bw'oba togeetaaga nago galeka eyo nago gongera okukulaakulana. Yes, esente n'enkalu gy'olina eri very tempting. Ngende ngule Benz kati mufo ky'okubeera ne shares zo Benz ejja kutawaana. Spare parts eza Benz ozisobola. Omupiira gwokka ogwa Benz
my dear. Songa zino zisobola okuzaala. Ate nga akamotoka kakutambuza oba benzi oba si benzi. Otuuka gy'olaga. Yes. Weewaawo Doctor. Njagala twogere ku nkumanyi ng'omuntu nga kuva gye twatandikidde oli wano na wali okubeera nga tuli diverse in our investment. Kyo tukikola tutya okubeera nga ntadde mu ka mobile money, ntadde mu nnyaanya, ntadde diversification okubeera nga tuli wonna mu nsonga ya investment. Gwe kikutambulira kitya awe tugenda okujja amagezi? Okay. Yes, ekimu asset ki gy'olina tutandikira. Olinayo ky'olina. Olina ettaka. Olina ennyumba. Olina emmotoka. Asset eyo business naye esobola okutandikira okwo. Ku asset. Kakati agriculture onoolimirawa. Atalina ttaka yabeera ku kizibu. Alina kusooka kufuna ki? Kufuna ttaka. Naye gwe oli awo okanula maaso. Ettaka abasenze balitwala basibirako nte zaabwe ekyalo kyonna kikwe kiriira naye olikozesezza otya kulitunda. Abantu baagala nnyo okutunda ettaka naye nga value y'ettaka yeeyongera buli lunaku. Kaakati okoze otya? Agriculture gwe twatandikidde ki ky'osobola okulima? Nze bwe nali busy abaana abange bakakula baali bato. Bwe nasigala nzekka nga nze ndi mu bintu nalima emiti kubanga oteekako emiti tegyetaaga kulabirira. Yes, ogulayo osigo ate obeera n'omukisa abaNFA bagaba ensigo ez'obwereere ne bakuwa ensigo n'osimba then tegyetaaga nnyo okulabirira. Tegyetaaga ssente. Si kyangu bantu kujja kugitema. Kibaawo very rarely naye tebagitema. Giba mingi ate gikula buli lunaku. Kaakati myaka 6 eucalyptus n'ebiri poles ozitunda olina byotundawo 6 gwe gukuze ng'otunda ng'onjeza amasannyalaze ng'ofuna ssente zo. Kiraba naddala bano b'oyogeddeko abalina ettaka liri dormant tulina bannaffe abali e Bulaaya. Beerabira n'okwerabira nti balina ettaka eriri waliwo be baagulira tebamanyi. Omanyi bwe tulowooza ettaka first thought eri kizimbe. Waliwo kye tusobola okukola ku ttaka ekisinga ekizimbe. Ate ekizimbe kya ssente nnyingi. Naye bw'oba otaddewo emiti gyo kya ssente ntono. Seedlings gula ssente meka n'omuntu anaasima ebinnya basi ng'omaze ng'osimbye. Then ekirala aba bali ebweru kyekyo kyennyini kye basaana okukola by making sure nti n'omusenze talina wajja kujja kuba waliwo emiti. N'omubbi w'ettaka naye talina waayingirira ng'omaze okukola ekyo. Oba oli keepize safe. Otherwise bw'oba olina obudde oli wano Kampala olina time lima. Teekako byonna by'oteekako. Teekako emmwanyi. Ani atawulidde Ssaabasajja Kabaka? Ani atawulidde President Museveni? Ensonga eyo Katikkiro buli lunaku alufudde luyimba ate nga mutuufu kubanga ebbeeyi kati nungi nnyo. Nalaba mawulire juzi ng'ebbeeyi y'emmwanyi nnungi nnyo era bw'oba wali wabawuliriza nga nze nabawuliriza kati sente zijja. Kati onoga munozi n'oyanika n'okola ki n'otunda kubanga price nnungi. Ate lubeerera tebeera nnungi yaliko embi ennyo. Kati tuli bulungi. Ndi wala mwanyi kimu naye emmere na Uganda ateekwa okulya. Naawe wennyini weetaaga okulya. Simbako emmere naye yeetaaga kulabirira. Olina obudde. Naye ekirala akatujjira akataaliwo edda ye digital. Kantu kano awo tulima nga mukozesaako. Yes. Olimira ku ssimu. Essente basasudde oziraba. Ng'oziraba zijja. Z'osasudde osasula. Nga ntudde wano wennyini we ntudde. Nsasula abakozi. Bulungi nnyo.
kugamba digital yatujjira accounts nyangu ziri muli URA osasulira wano buli school fees kimu kiri wano okay wetaaga of course okugendayo once in a while okufuna oba manager omulungi yes naye tusobola okulima kati kyetutasobolanga edda luli oyogedde ku digital era Dr. olina wondeeta ffe tuli baana ba digital era tubalaba naye mwagala gikozesa ki era kyenjagala okubuuza TikTok kyenjagala okubuuza kati ffe ba generation Z bwe batuyita ennaku simanyi lwaki batuyita generation Dr. lwaki mutuyita generation mwasembyeyo babasembyeyo yes ffe ba generation Z tulina obudde bungi ku mikono gyaffe ate abamu tulina n'obusente abamu engeri bazadde baffe gye bakoze ebintu ebyenjawulo oba abamu nabo bakoze sente tumanyi kugula kati iPhone 16 yafulumye gye neetaaga kati dokita kubanga kati foyinza otugamba ebyokulima ne tutabitegeera omuntu wa generation ye investment yandigenze mu direction kikubanga kati gwe kyenkwagalako nti oli wa colors zonna bonna you cater for them abato kati tukwate direction kigwe gyolaba n'olaba nti nze nkoze business direction eno tetera gaana ekola yes abato kakati nga betwogedde ku digital innovation ziri omwo mwe muyina emitwe egikola egi-innovatinga era mu innovatinze bw'olaba ebirabo bwe bawa abaana bakoze ebintu ebirungi ebya tewetaaga kulaba musawo okwata kunyonyolako omusawo ng'ali ku layini n'akuwandikira eddagala ku layini ogenda n'ogula ebintu bwe bityo innovations bwe zityo waliwo zino ezammwe eza TikTok n'okola bufirimu bwompulira bakusasula okay abo bangi nabo gye bali abalina kye bafuna in that area nga ng'olina ba followers osobola okufunamu mu area eyo naye digital ono alimu emitendera miyitirivu mulimu egya agriculture mulimu actually sectors zonna zetwogeddeko zonna ziri omwo osobola ozikolera omwo ne bakusasula either bakasitoma bo musobola okusonda ssente nakyo kikolebwa ku layini kagamba generation eyammwe eyina ekyo abalala kye batayina ekyokubeera nti tuyina migattabantu tusobola okugattibwa awamu of course oluusi munyumya bintu bitayamba nnyo mukama atusaasire tumanyi okusobera okwo yes ebirala ebyokukola bye tutaamazeeyo Dr. Soko lindeko birowoozeeko kankuwe thought birowoozeeko yes twagala okubeera nga tuwumulamu katono nnyo bwe tuti tukyali ne Dr. agenda kubeera nga atuyamba tuli ku nsonga za investment tukoze tutya business okulaba nga zigenda mu maaso tukomawo essamba ly'omumanyi Eternal Life TV, now and forever. What's the matter, Chris? I don't know. This game is my dream come true, and somehow I don't really feel the way I thought I would. Isn't that worse? God designs the world so that it punishes the innocent for the mistakes of others. No, God forgives. Forgiveness? Words! There is no forgiveness. If God really wanted mankind to be at peace with him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
bwe ziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne pulogulaamu y'eŋŋanzi weebegere. abalokole tuli mu nnyo gwasi tuli ba kitalo nga ndi ne Yesu ndi wa kitalo. Mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukkubira butereevu. Saba oluyimba olusinza, olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. Essamba ly'omumanyi. Chala program essamba ly'omumanyi ndine Dr. Margaret Kigozi. Tubadde wano nga twegeyageya ebintu ebyenjawulo naye ntegezeddwako nti ku NFA eyo nebeera National Forestation Authority? Forestry. Yes, National Forestry Authority. I beg your pardon. Yes, National Forestry Authority. Bagaba endokwa, bagaba seedlings, bagaba tusobola okubeera ng'oyitirayoko, waliwo abali ebbanda, waliwo abali enamanve, bali mu bifo bya njawulo. Ogenda waliwo emiti endokwa ze bagabira obwereere, then wabeerawo ne ku side ya roofing zaawo waliwo wogenda waliwo gye bagabira obwereere ne gino gye batunda bagitunda ssente ntono nnyo. Yinza okuba obadde n'ettaka lyo nga liri awo teriyina kye likola, gendayo weefunira endokwa, balina kalitunsi, balina emiti egy'enjawulo ate mudde egisobola okuleetera ensimbi nga mpitirivu ng'obadde ogisimbye. So yitirayoko obeere nga you put your land to use by planting something on there. Tukyagendera ddala mu maaso. Twabadde tukyayogera ku nsonga ya generation eno. Government erina kyesobola, tulina engeri gye tusobola okutuukiriramu investment authority n'etuyamba. Yes, investment authority kitundu ky'aba investors government kye yateekawo kuyamba aba investors. Kiki kyekuyamba? Kuwa information. Kati nga mbadde mbabuulira nange nabijja eyo gye bisomera. Ne tukuyamba ne tukubuulira ebitundu bye weetaaga kubanga ojja kwetaaga bw'otandika business okuregistaringa abo tutuula nabo. One Stop Center or Uganda Registration Services Bureau. Ojja kwetaaga okuregistaringa ku misolo era URA nayo ebeera eri awo bali wamu kizimbe kimu. Information eyo gye weetaaga n'ebyo ebya NFA n'emiti ogijjawa katale onookajjawa ettaka weetaaga ettaka balina industrial parks. N'akatale gy'onaakajja nabo bakubuulira. Tumanyi kubanga already si gw'osoose okujja ewaffe. Abaasookawo tumanyi wa gye batunda. Aba roofings ye yatandika dda okutunda amabaati ge. Mba nkimanyi nsobola okubuulira naawe kyogenda okukola nti ogatunda wano. Kweka tubeera n'experience y'amaanyi. Ffe nga abakola mu kitundu ekyo. Tulina information y'amaanyi nnyo. Oba weetaaga joint venture nga bwe nagaye partnerships nnungi. Abamu batutuukirira n'agamba bannange nze sisobola kubeera wano naye nti njagala business yange ebeere wano. Funira partner. Tukuyamba tukunoonyeza. Yes. Nga bakuyamba sikyaliyo navaayo emyaka 12 egiyise. Yes, naye you're aware of it. Namanyira okugamba nti tukola kino tukola kino. Bakola ekyo. Yes. So it is a very useful organization bw'oba ogenda mu business. Ate twagala nnyo bannayuganda ba local investors. Tulina ekintu kye yayita incentives. Waliwo gavumenti kyewa omuntu azze okukola mu gavumenti. Azze okukola investment wano mu Uganda. Waliwo incentives z'ofuna. Bw'oba oleese ekyuma, gavumenti ejja kusalirako ku misolo 50% mu mwaka ogusooka. And after that, baagala nnyo tuleete ebyuma. Baagala nnyo manufacturing aba gavumenti. Kati bw'okireeta bakuwaayo ne bakusonyiwa ku misolo. Incentives ezo. Kakati UIA ne URA eri mu UIA. Be babimanyi era be basobola okubisharinga. N'otosubwa kuba bw'oba tokimanyi. Ojja kusubwa. Toteeka mu bitabo byo nti nze nina incentive eno
nagifuna era omusolo guno sijja gusasula nabo ne bakkiriza bw'oba gwe naawe tobimanyi tebajja bikuwa so waliwo incentives ezo ku bintu bingi mu sectors nyingi eza tourism bw'oba oleese zi TV z'oki owandiiseeko nti hoteri yange bagiyita kino kati tewali asobola gitunda naye eriko incentive tusasulirako misolo bwe bityo. So abafuna incentives ezo tulinamu abagenda okukola ebya tourism ate aba agriculture. Aba agriculture naffe tuyina so kati tusasula misolo for a while. You know, even VAT tetusasula VAT tusasula pay as you earn yes ku bakozi baffe buli mukozi olina omusasulira kwega waliwo era emisolo gyetutasasulanga aba agriculture nekibeera nga kiyambako kikuyambira ddala gwe ng'omulimi kubanga obulimi buli very risky enkuba teyazze byewasimbye byonna nebikala ebiwuka byazze nebibirya byonna kwegamba waliwo there's a lot of risk mu agriculture era bw'oba oyiseewo gwe ekikyo n'okitunda bulungi olina kwebaza Katonda ate n'omanya nti oba oliawo naawe wakoze ebituufu walabye nti buli kimu okitegeera ate n'olaba nti okikola nga ebirime byo ne bibeera bulungi. Yes, so kumanya kyeweetaaga kubuuza naddala mu agriculture nga waliyo abamanyi bangi waliyo institutions banaro nakriba researchers abo ensigo kizemba nsimba buuzaako tokwata eri eyajjajja oba ekizibu kyaffe kubeera nga tetubuuza ensigo jjajja gye yasimba era naawe gy'omanyi nga bwe kyali bwe kiriba ebitooke simba ekitooke kya kikaaki ebyo byonna byetaaga knowledge ffe twalowooza nti kubanga jjajja yabisimbanga jjajja yalina traditional knowledge nga naye alina kyamanyi ekivudde naye ku maama we kyajja kitambula kwega twalabanga ngaoba jjajja teyasoma n'olwekyo bino byangu nnyo no yali alina byamanyi how okisimbye otya yali amanyi gw'omanyi gwe tomanyi sooka oyige nze manyi sima busimye oteekemu no si bwotyo wow. Yes. So kati engeri gyoyogedde naffe tulina okweteekawoko nga media house katugeze tuyingiza ebintu tugenda we are going to inform the public tulina bwe basobola tusalirako tusobola okugenda mu investment authority ne batuyambako. I'm sure gye muli nga muli licensed. Yes. Mwafuna license then mugwa wansi wa Uganda Communications Commission eyo gye muli era muli licensed muli legal temusobola kubanga muli wano mukola just like that. No. Kakati ne sector eyo government twajagala nnyo netufuba nnyo okugireeta Uganda netufuba nnyo okubanguyiza netuleeta zi internet netuleeta ebyanguya digitalization oyo yenna netwanguwa netubikola towers biki nibyanguwa nebikolebwa kubanga mubyetaaga temusobola kukola without them. Ezo nazo incentives okuba nti infrastructure weeri gye mukolerako kati abantu bonna batulaba all over the country. Ekyo nakyo bakibakoleranga mumaze kwogerako gavumenti yeyogera nnyo ne ba investors wabaawo CEO forum wabaawo eyogera nnyo ne ba manufacturers PSFU fena tuli eyo okubeera nga tetunyigirizibwanga we can deliver bulungi eddoboozi lyaffe baliwulira bafuba okuliwulira ojja kugendayo mugambe nedda emisolo gyono giyitiridde nga mwe mwalaba ku IFRIS akyali wano IFRIS abantu tebamutegeera bulungi banditutteko ku kaseera ne bamusooka bamunnyonnyola bulungi bana implementinga yes naye bawuliriza era bandyagadde kubanga gavumenti muba etunuulidde omusolo gwe musasula gwekozesa gukolera ddala kwegamba nabo omulimu gwabwe butayitirira ate kamante n'ogimalamu amaanyi
n'omusolo ne guyitirira n'ogikamba ate nga togiriisa muddo. Kwegamba ekyo gavumenti kyegezaako okubalansinga esente zammwe bazaagala naye ate bwe banaazitwala ennyo ate gwe n'ofeeringa tekijja bakola bulungi. So naffe tuyina we tugwa. Oh yeah, creative industry mwe mulimu creative industry. Okay. It's a priority sector mu Uganda. Mwe muli abakola zifirimu, abayimbi, abazinyi, media, film media, mwe TV, radio. Ate oziraba numbers. Waliwo twalina UBC oba bamuyitanga UBC ku ssaawa eyo simanyi ndoza UBC yeyeka yaliwo naye laba kati tuli bangi muli bangi, so we are hard. You are creating jobs. Yeah. Mukola gotuddawo okola. That is great. Kwegamba kyekyo ekyali n'abantu obawa options. Anyumirwa UBC ye asigala nayo ayagala okujja alabe wano eyammwe ng'atuula ku Eternal Life ng'alaba Dr. Margaret. That's beautiful. Dr. oyogedde ku nsonga ya wayogedde ku nsonga ya Holy Spirit, wayogedde ku nsonga y'emiti nga twogera ku bantu abali e Bulaaya. Waliwo abantu abatabeera kuno naye baagala okusiga ensimbi kuno. Areas ki I want particulars, njagala bayambeko in particulars. Nadigenze ku Zuri naye Zuri sijja gendayo naye njagala particulars nti oba bagende mu magi oba bagende mbya gwe byolabyeko nti bikola. Kakati abantu abali ewala bwe batyo kujjako nga kuno ayinako nnyo beyeesiga okukola ebintu ng'amagi abajja gabba tebatawaana. Kakati bo kye bayinza okukola diaspora tukolagana nayo era buli mwaka diaspora tugireeta wano mu December ne tubakolera events nga Uganda Investment Authority ffe twakitandika kakati n'abalala bakikola nabo bennyini beekolera ebyabwe yuna basoga simanyi bayita batya eri ey'abasoga eri ey'abakiga bonna balina gundi zaabwe diaspora ne basobola okukwatagana n'abavudde e Uganda ne bababuulira ekiri eno era ki kye basobola okuyamba. Batuyamba nnyo ezo ssente ze baweereza awaka baweereza essente z'emmere ewa maama ewa abaana bwe batyo ssente z'emmere zijja, ssente za renti zijja, ssente ez'okusomesa abaana zijja, baweereza nnyo kinene era tulina okubeebaza babeezaawo famire zaabwe oba oliawo zitandisobodde kwebeezaawo. Ekirala babuuza investment. Ababanka babategekera kati afuna kaada ye era visa eyakuno esobola okukola ewaabwe buli wamu ekolawo asobola bw'ayagala okuwa maama we ne bamukolera ka kaadi kagenda ku ATM oba mu banka oba n'asasula busasuzi byonna bikola ng'ate muteereddeko ye zaasobola omukkiriza okukwatako. Maama tomuteera zonna ayinza okwegulira emmotoka na biki omuwamu mpola mpola n'abaako n'akasente ke nga kwekali. Ate maama family okusinga okugiweereza kubanga bambi abali eri tulowooza nti bali bulungi banalina obulamu buzibu obulamu bwebweru. Naye banne Dokita ensonga eyo gikaatirize nnyo abalabi baffe tugitegeere kubanga ffe tumanyi nti abali eri baseeyeeya. No wazibu nnyo obeera weka ofamire teriiwo wagireko eno bw'olwala obulamu bwayo buzibu. Secondly demands eziva eno z'amaanyi nabo tebakola nnyo si be bagagga abali awo naye ffe buli kiseera neetaagayo kano peerezaayo kali tuba draininga. Kakati twabawa amagezi ffe twabakolera projects 5 biramba biri okwo no ku website namwe abanoonya projects kuliko 500 projects ku website ya Uganda Investment Authority. Osobola okugenda n'olabawo okuva ku entono ddala eya miliyoni emu okutuusa ku ganene aganene ddala ng'oteekamu olondeko kiki gwe ssente zo zikomawa. Kakati bo bali twali tubagamba bifo ky'okuweereza maama baani
$200 buli mwezi bw'omuweereza akaneneko n'otunula muno mu projects maama asobola kukola ki waliwo omu ku ffe kubo maama yamugulira ente z'amata mu projects yamugulira ente ez'amata kaakati bwe yadda okukyala maama n'amubuuza nkuwe ku ssente awulira essanyu ate nga kyekyo it's amazing naye ate nga that's the right thing nti fe abakulu ffe tuwa abaana baffe ssente not the other way around. Kati bwe yamutandikira ka business ako omulala bamuweereza kakola kasooli wakakolamu obuwunga ng'agenda ekyalo kyonna n'akikolera n'akola ssente ze same thing naye n'agaggawala mu kifo w'okubawa waneeno nti batuweereza nti kino nakiri nti katugeze buli 2 weeks nkuweerezayo $200 ate nga nange nzikolera mu bugubi. You would advise, in fact, mwatekawo projects ezo. Biki ebiri mu projects ezo, Doctor? Nkubulireko ebyo ebibiri, wayo ente enzungu, ente, waliwo tourism, waliwo okulima various things, waliwo ebingi nnyo okukola ebbaasa, waliwo bino era bye bakola abantu, sabbuuni biki. Kati nti kubanga Doctor njaga mbitegere babisoma project eyo etambula ete fe tuva ku website okwo kuliko project proposals gye bayita project proposal yes ogiraba n'olaba kano nkasobola okukakola ettaka lyakano nze nange ndiina sobola okulima ekintu kino yes then n'ogenda n'okola aba UIA bajja kuyamba nga bwe basobola then osobola okunoonya abalala ate abasingawo tuyina buli district tuyina agriculture officer mukimanyi agriculture officer ali ku district owange ali Wakiso wali n'Emityana nayo gyali ku Kizinda neighborhood babeera ne knowledge empitirivu n'ogenda n'omwebuuzaako tuyina forest officer naye gyali naye agabeeyo knowledge kaakati gwe omaze okukebera mu projects zaffe olabyemu gwe akakusanyusa ozirabyemu nti eno yenkolera ate n'omuntu gwe neetaaga wa agriculture ogenda n'onoonya agriculture extension officer gyali ku district oba veterinary extension nti ogenda mu nkoko veterinary extension officer naye gyali n'ow'emiti forestry gyali bonna nze mbakozesezaako ate nga babimanyi babitegeera baleeta ne boogera n'ab'oku kyalo bonna kakati ng'emiti ab'oku kyalo baali batema emiti ono forestry officer n'ajja n'abanyumiza nti ekyemiti kyava dda bw'owulira omusambwa guli ku luzzi kubanga tebaagala otema emiti around there. Yes, it was just a story. A story ate ng'eviiridde ddala ffe ku nnono ku Bwakabaka protecting stream eyo spring naye ng'okozesa ekintu ekigendo balemesa okubeera nga bagyonoona omusambwa munnange tokutya buli omu atya omusambwa guyinza obutabaawo naye bannyonnyona nti emiti gino tugyetaaga gituyamba gireeta enkuba mulaba sizoni eri mwali bakalu kati tuli bulungi kyalo ekyaffe kijjudde emiti wegamba mwattractinga ebyo byonna mwakola byonna ebireeta okubeera nga the environment is conducive. Very nice. Yes. So nga balondamu naye kati Doctor woba ogamba nti okulondamu oyogeredde bano abajja ate bano abatakomawo abatakomawo abo nabalimitinze ku kintu nga miti naye kaakati tubadde tutwala ziri esente ze batuweereza buli kiseera nitugamba nti naffe mutuyambe twekolere tube nti tulina after that kasita otuwaayo okugula akuuma ngaako oba entenge eyo basi kati nga nze running business tuzaayo okugamba nti ate mpeerezaayo naye oli atakomawo nze mbalaba ebweru eyo kuba tutambula tugenda ku badiaspora buli wamu twagendanga naye bambe banakuwavu balilonde si wangu n'akamu kaakati n'oyagala okubagamba lwaki okaddiira eno komaweeka bw'ona oretiringa okoze otya start to plan for your retirement
oba ogulayo ennaku zino bagula buno flats at least olina akaflatiko oba zimba akayumba oba olina akatakako tekako akayumba olbe nti ojja kudda obeere Kampala obeere nganze abazzukulu badduka abaana weebali ba relatives bonna weebali oli musanyufu empewo eri tewali muntu yenna ayogerako naawe no yes kwegala tuba encouraging plan for your retirement waliwo eyazikomyewo yafuna yakasente ke okuva eri mu retirement ye kamumala bulungi nnyo okubeerawo okuba yasobola okuzimba akayumba ke katono taka yali nawe eri family nazimba ali wano kati n'omugamba nti tuddeyo mu America abaana benno gye bali eri takkiriza tasobola ali mu kyalo naga nti toyinza kujja kyalo simanyi munnakyalo kiba kimulimu nga kimulimu ekitegeeza kati kubanga kati ababa tebasobola kujja bo bali limited bali limited ku bintu nga miti maybe bagende mu real estate how about real estate real estate akolera ddala funayo nasobola bw'aba alina ssente nasobola okuzimbayo few houses few flats nasobola okufuna current ate wano kakati era twatambulanga bwe nakugambye ku digitalization ne mu sector eyo ya real estate tulina abamanaginga property bulungi nnyo property eyo bajja girabirira bajja kulaba nti mulimu omupangisa mwali kintu bakirabiridde tekyononese bulungi ziri ku account yoziraba mpoze ennaku zino tulina n'abo ababanja batuyambako okubanja bebo era bennyini be bakikola n'ekyo bakuyambako n'okuzimba in the first place bayinza okuyamba ne bakizimba then ne bakijjuzaamu abapangisa then ne sente ne bazicollecting yes n'obeera nga kugamba gy'oli kale oyinza okuba olina byokola bya bulumi naye ate sente zo zivaayo oziraba okay tugenda kubeera nga tuwummulamu katono we tukomawo twagala okwogera ku retirement investment in regard to retirement tukomawo essamba ly'omumanyi Eternal Life TV, now and forever. Buli weziwera ssaawa 6:30 tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere abalokole tuli mu nnyo gwasi tuli bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV now and forever. bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe yino programu ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu programu ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Eternal Life TV, now and forever. Essamba ly'omumanyi.
Program essamba ly'omumanyi tulina Dr. Margaret Kigozi tutuuse mu segmenti yaffe nno esemberayo ddala twogedde ku bintu bingi wetugendedde okuwumulamu nga tuli ku bannaffe abatawangaalira wano abawangaalira mu Bulaaya mu mawanga ag'enjawulo bali Dubai bali Abu Dhabi muli mu bifo bya njawulo. Dr. Maggie atubuulidde nti ku website ya Uganda Investment Authority tujja kusangako ensonga ezo eza projects mu kifo okubeera nga tuweereza n'oweerezaayo akakadde n'oweerezaayo tujja zisangayo tujja beera nga tuli guided mu ngeri y'oku tufuna projects ife ezitufiitingamu ffe ngaffe oyinza okuba bya bulimi bya bulunzi n'obeera ng'oteekamu n'oteekayo abantu mu bifo okubeera nti ate baweereza ssente ne bafuna ekintu ekigenda okubaleetera ssente ezitakoma. Naye before we went for the break twagambye twagala okwogera ku nsonga ya retirement ne investment. Wetubeeredde mu break Dr. Maggie nanneesooka naganze na retire nga ali retired. Tuteekedde tutya retirement? Tugitegekedde tutya retirement? Twetaaga ogitegekera. Kakati eriyo nga abalina emirimu nga bo basasula NSSF. Yes. NSSF bajja gikuwa ng'otuuse ku myaka kiri 50 retirement age 50 awo bajja gikuwa bagikuwa mu kitundu kimu bo bw'oyagala ogirekayo abalala bangi bagirekayo n'agijjayo mpolampola ate bakuwa baba bafunako interest ebeera bulungi n'ekyo kirungi okusinga okugijjayo omulundi gumu n'osigalirawo. Bw'ogijjayo nga katugeze ogijjayo mu mitendera ofunako eri esigaddeyo ebeezaala esigala ezaala. Ekyo nakyo kyamagezi ne kibanga aba gavumenti. Kakati nga taata wange yakola mu gavumenti emyaka nga 5 miramba n'alyoka adda ku pension. Pension ye nga buli mwezi bamuwaayo 300,000 wayise emyaka asingawo sometime ago nga zimumala ng'abeera ali ku farm already alina farm alina ennyumba nga zimubeezaawo naye bw'oba tobiina kwe kwetegekera okwo. Awo kati wetugenda ku bannaffe abatabirina. Abatabirina olina kutandika kukirowoozaako nti lweri kyetaagisa. Abalina omukisa bataata baffe baatulekera twasikira ebintu naye abalala sebagulina omukisa ogwo n'olwekyo bo balina kwegulira ng'okola neweefiiriza n'ogula. Waliwo abadde ayogera ku mikutu egyo kaayogera ku kusomesa abaana kubanga that is our biggest drain. Okusomesa abaana kyekitutwalako ssente nga bw'ozikoze fiizi zonna bwe zigenda. Ye n'agamba nti ye omwana we ng'amuteeka mu UPE bw'aba taziina amuteekayo okusinga okwekutula n'osigala nga toyina naye ng'omwana omutadde ina very expensive school kubanga naawe oyagala ki alabike nti wa class. Tuyina ekizibu kya status. Tuyina ekizibu kya status. So your advice being bw'obeera nga essomero ly'olimu tolisobola waliwo UPE waliwo USE. Yes. Lireke. Nzijukira mu ofiisi yaffe era eya UIA. Yes. Mwalimu omu ku ffe ng'abeera ku lw'ejjinja eyo walako nga owuwe A-levels yamuteeka mu UPE. USE whatever it is. Ng'akusomera eyo mu kyalo. Bano abalala bonna bali mu Kampala parents bali. Naye ani yasinga okufuna results ennungi? Oli. Eyali eri. Kiraba kwegamba omwana wo bw'aba mugezi n'eri ajja kukolerayo. Kwegamba te okuplaningira ebiseera bye eby'emmaaso eby'okubeera nti oyina gy'olaga wano katutandikire ku baana w'otandikidde toweeteeka gy'otasobola wakubisa pressure ya bwereere. Nawulira ne Miss Uganda ono yali ani erinnya lye atali Queen
naye wa US. Yes. So even from those schools you can become something. Yes, namuwulira akyogera. Yes. Nenga nti okay. Oyo kale yasinze. Actually in the world, teyali namba 2. Yes. Yali namba 2 in the whole world. Naye ng'abazadde gye basobola omuteeka, gye bamuteeka. Yes. Kagamba tewe stretching nnyo. Nabuno bunasale school. Nga tugenda mu nursery zisasula obukadde obubi. Bannange nga muli ku ki? Ambuzeeko. Mwana agenda kuzannya. Kubagana na banne. Ne tusasira miliyoni 2 bakubagane. Yes, kakati ekyo. Ezo miliyoni 2 singa oziterese, singa oguzeeyo emigabo kyo. Yandibadde gizaala. Omwana agendeko awalala. Awali chipa ajja kubanga era azannya teetaaga na kutandika nga muto nnyo. Saagala kotogera baana naye waliwo time nga tokisobola naye nga weekutula. Olina okukkiriza nti tokisobola. Yes. Bw'oli kisobola amangu ago ng'oteekayo buti. Yes. Bw'oba nga tonnatuusa kulya nnyama lya ebijanjaalo kiseera ky'ennyama ekinatuuka ng'olya ennyama. Yes. Then wayogedde ku kya retirement. Yes. Kugiplaningira. Kakati ogwowa NSSF ogiplaningidde otya? Yes. Naawe yo ogimanyi yenkana watugenda ntulowooza nti nnyingi nnyo ogendayo no bakebere cash flow yaabwe. Ekirala ng'okyakola okyayina omulimu kaki koyinza okukola on the side. Nabanagaza bakayita side hustle. Side hustle ky'osobola okukola. Osobola okujja n'opresentinga ku TV ekiro n'osoma amawulire ekiro. Osobola okutunga, osobola okukola keeke. Omanyi ffe abamu baatusomesa ebintu bye tutaayagala. Kubanga bwe natunulira ku side hustles z'abannagayaaza ze bakola. Fashion. Naye architect eri oba engineer. On top of your main guno gwokeerayo 8 to 5 osibye tayo otaddeko akakondo ng'omukyala olina okuba ng'olinayo kali. Side hustle ekuleetera ekintu ate jjojja okukontinuinga nayo tejja kubeerako retirement age. Kaakati nze bangoba myaka gyegyo tuka bulungi. Tusanyusa kulaba tweyaziza weeraba. Nze basanga neetegekedde nga side hustle weeziri. Yes. Side hustle weeziri. Tobafaako nnyo basibula bulungi naawe. Nobagamba kale nange era ngenze. Naye eri akaaba amaziga banaina akaaba amaziga. Ebyo bye twagala okwewala. Ennyumba yange bagitutte. N'akaaba. Amaze emyaka 3 mu nnyumba ya gavumenti. Muli mutima ge yafuuka ye. Nga kwegamba takirowooza nako nti a time is going to come agende mu nnyumba bagimuggyeko. Sajja yakaaba amaziga mu kiriniki azeewo omusawo amunyumiza ebizibu ebyamutuuseeko nga luli kizibu nnyo yalowooza nti ennyumba nga bw'agimanyidde. Naye nga yalina emyaka 3 to plan for what the future would look like. Naye teyakikola. Ngamanyi kyali comfortable. Yes. So a side hustle. Side hustle business. Gamba. Ate bw'olaba business yo ekulaakulanye bulungi. Bino ebirimu ng'obireka. Ng'ogenda full time. Okay, ekyo nakyo njagala nkitegeere. Tosooka kuvaayo. Otovaayo onoolya ki? Business hunting ndaba omwezi nakugaye teyina nakyekuwa eyagala kwongeramu. Omwezi anti kati waliwo bali abagamba omwezi guli yaleeta miliyoni 2 guno omwezi ereese 3 ekuze kaneewummuze kanveeyo eno ngende eno. Things can turn upside down. No, bweba ekuze ng'ate olaba ekulira ddala nga okitegedde kubanga eriyo issue ey'okukula nga gw'obala bubazi buli obusente obuli mu banka. Tonnalowooza ku renti nasasula emyezi 3 gino emirala sinnagisasula. Tonnabirowoozaako byonna bulungi. Sigalayo mu mulimu gwo. Ekuze erina okubeera ng'efaanana entya renti ogisobola. Wabula fees omusobola osobola okusasula abakozi. Yes.
no ate ne business nayo nesigala ng'erina byerina erina asobola okuguliramu bibiri babitunze osobola okuguliramu ebirala oba oliawo n'okolayo ne ka profit ako kogambye nafuna miliyoni 2. so there we tusobola okwafaminga nti kati yeetongodde esobola tandika yes awo bw'olaba ng'ekola ng'ogita emulimu bw'oba gubadde tegukunyumira ng'oguvaako ng'osigala ku bizinesi yo naye otherwise oyinza ogezaako byombi okubiddukanya sigaleyo eri oba okola mu banka afuna miliyoni zo ziwerako toyagala ate kumala gazita oyagala byombi obisigaze kisoboka nzijukira maama wa Jennifer Musisi yali mu KCC yali akola cakes kati Jennifer nakiteekinga over nga era gyali mu KCC nenga neeno mu cakes zitambula. That's interesting. Cakes zitambula yes zirimu sente. Yeah, she was able to do that. Kwegamba side hustle in the end bw'olaba etandise okukola obulungi ng'ogenda ng'ogiteekako full attention. However, you don't advise nti omuntu bw'eba tekinnakwata bulungi eri. It's risky. Jango olina awalala w'ofuna ssente oba omwami akola, you know. Nga yeggwe mwami. Okay. Bw'obanga yeggwe mwami tokigeza. Okay. Naddala ng'olina abaana. Okay. Any other ekintu ekirala kyonna ky'olowooza tetusobola okukola in preparation besides taking our children mu masomero ago kubeera ne side hustle kyetusobola okukola in preparation for retirement? Yes. Wezimbidde olina akayumba kojja okuyingiramu then waliwo weesobola okulimaalimako around emmere obenga nayo togigula kati nga nze sigula mmere weeri. Yes. Ekirala naye bw'obanga ogula ettaka oba katugeze waliwo abaagala okubeera nga bagula amataka osobola okuplaninga n'ogamba nti lino ettaka lyange lijja kumpa mmere yokka. Do you advise that? Yeah, ettono eriri etolodde ennyumba yo probably lijja kuwa mmere yokka. Waliwo abasobola nga mukyala waliwo ali Entebbe Naluyima asobola akolera ddala mu acres 2 n'atunda ebintu n'atunda fertilizer n'atunda emizi n'atunda enkoko zonna abirinako kwezo kweka 2 gaali organize urban farming bw'oba naye osobodde okugenda n'omulaba n'omuyiga. Urban farming. Yes. Osobola okutundako n'ofisaawo ky'osobola. Okay. Yeah. Otherwise retirement si nnyangu. Health yo ogirabiridde batugamba you have to invest in your health. Tetutera kirowoozaako ogendeko ku ka medical check-up bamanye mangu nti omutima akakati minisita waffe teyafudde just out of the blue. Ate nga yabadde akyali myaka mitono nnyo tanaweza na 50. Yes. Kaakati oyo yafudde naye ndowooza singa yagendanga ku check-up yandibadde bakikwasa ne bamuwa eddagala n'asobola okubeerawo. Kwega health yo nakyo kikulu nnyo emyaka gino gye tugendamu abamu gye tulimu abamu gyogendamu katusigale ne gye tugendamu then family kulaba nti bwemuba musobola kwongera okukolagana waliwo abayomba akyawagana family teri ayogera na munne bizinesi ne zisansuka era nebyonooneka. Yes, kati tugezeeko okukola ki family ogikipinga awamu okubeera ab'omukwano kuyambagana kikulu nnyo. Yes. Then naawe stress eba eguggwako ng'olina family yo bw'oyogera nabo n'otolwala ebyo pressure na biki. Kyekirala ndowooza ku retirement kye weetaaga
wayogeddeko ku URSB emabegako wali. Besides URSB ne URA, besides URSB actually those are sticking it out. Nechiramu actually besides URSB nechiramu. Waliwo ebintu ebirala bye tusobola okukola to protect our investments. Yes, waliwo ebirala kakati ng'aba music industry basobola okuregisteringa copyright. Oluyimba lwo n'oluprotectinga. Oba kintu firimu yo neba nga eri protected. Ebyo nabyo gye biri for that particular sector. Ekirala ky'osobola okukola twayogedde kugula bonds ebisente zibeewo. Kali kofuna mu government bwoba obadde mu government kali very helpful. Regular income akali awo. Bw'oba oli wa NSSF ozimanaging otya bakuyamba nno basomesa. Aba NSSF basomesa. Basomesa business n'engeri y'okumanaginga. N'okumanaginga esente zo bw'onooba ozifunye. Bale tebaagala nabo bennyini kusanga nga wavaayo ewaabwe ng'olina miliyoni 2. Naye kati tofaananika. Tekibakola bulungi nabo kiraga nti tebakoze mulimu gwabwe kubanga baali supposed okuprotectinga. Kati bayamba era getting in touch with them. Even kuwano nga mukyali bato n'omanya ne bakusomesa ebya business kuba basomesa. N'abalala basomesa. Besides NSSF, bangi nnyo abasomesa. So mugende muyige oddukanye business yo ng'ogitegeera. Yes, kyangu si kuva eno kubanga ogyagala nnyo kubanga olowooza nti ogimanyi. Owesanga wayiseewo emyezi 6 tosasulanga musolo. N'alyoka akyuka. N'atuuka gwagala. N'alyoka akusiba ekisumuluzo ku bizinesi yo. So information eyo ku bizinesi onogimalayo yonna. Byonna obitegeere byoyagala ne byotoyagala. That's key. Byoyagala ne byotayagala. Byonna beera ng'obiyiga. Obiyiga. Ate ne joining associations is a business. Aba manufacturers bane yaabwe yofe mwe tuli Uganda Manufacturers Association. Wanayi waliwo n'endala zonna. Wali beekeeper olunda njuki Beekeepers Association. Ogende weewandiiseeyo. Kikulu nnyo. Osisinkane banno nga nabo bali mu beekeeping. Teri muntu akimanyi ng'oli akirimu. Oli omusomesa ali eri Makerere ebwana asomesa ddamu. Naye nze ondaba ndi ku njuki zange. Nzitegeera bulungi. Nkubulidde kyenkola ne kyesikola. Onjigirako bulungi nnyo. Kwegamba association nga abakyala tulina eyaffe. Uganda Women Entrepreneurs Association. Naye era naye erimu ebitundu. Bano beba ebimuli, bano beba balima, bano beba bwe batyo. Bano bali mu trade. N'aba trade bayigira nze nina kino kuguze kiri naawe oguze ekyo ky'oyina kwegana tukolagana ffenna ne tukola ki ne twezimba. Ezo association ziyina engeri gye zibackingamu abantu bano in case something happens ziyina role play now. Ziyamba nnyo ne banno bokkuwa amagezi. Oyagambye ekyo wa URA mugambe nti tekisoboka. Abakyala bali wali obalabyeko. Tekisoboka gwe muddemu. Omugambe nedda. Nja kujja naawe tugende tubala. Nja mubuulira. Tolabanga abakyala kuyambagana. Ffe tuyambagana abakyala mu ngeri ey'amaanyi. Ebeera backup. Y'amaanyi nnyo naye nga even before that yakulagiridde wasimbye otya ggwe kasooli olwaki takuze bulungi. Mukwano gwange adi eri mu north eyo asimba emiyembe nampa ensigo nampa seedlings nensimba nange osimba bwoti waki kino buli omu naaba nga afa ku munne eyo ze association zaffe akatale kali ludda wa. Mu associations mulimu n'okubeera nti tumanyi obutale we buli. Bajja kubuulira. Kuba kati Maggie yateeka wali naawe nze nali ntaddewoko. Ate nze ky'oyina nange njagala okigula. Ye yennyini yafuuka customer wo. Okiraba. So associations nkulu nnyo.
ku smaller level saako zikola saako zikolera ddala mwegatta wamu buli mwezi ne muteekayo akasente waliwo gye nabaddeyo guest of honor Paragon muteekayo buli mwezi ntoza 50,000 wayitawo time ng'esente ozimazeeyo ezigula ettaka nga bakukwasa land title twawad land titles 250 on that one day. That's a lot. Mu bakyala. Yes. Buli omu ayina kati ki? Alina land title ye. Title. Ne, because of being associated. That's the power of association. Yes. Sente bazi buli omu aweerayo wamu. Ate kwe gabano bawaayo guswala obutawaayo. Akoko kakamala okumenya sure nti ki? Owaayo. Naye kati bali abatawadde naye batuukanga baagala okufuna nga tebawaayo. Abo tebajja kufuna. Bajja kulinda the next group. Bajja kufuna eventually. Wow. Doctor, waliwo ebigambo byonna byolowooza bye tutayogeddeeko nga bikulu bye twagala okubeera nga tufundikira nabyo? Yes. Waliwo opportunities endala ze twamazeeyo education. Essomero. Kuviira ddala ka nursery. Tukoze obwa private buli wamu. That's a very good investment opportunity. Okubeera nga tuzimba obusomero. Kuviira ku any level. Waliwo nga mukyala wange wa Victorious. Yes. Yes, a very good lady. Taiba, oyo Taiba ye Mariam naye. Amasomero ge gatambula bulungi nnyo. Gabakyala ate manene. Kifaananako amasomero, amalwaliro, ebintu byonna ebikwata ku health. Nabyo bitambula. Pharmacy, laboratory, tubyetaaga. Naye byo tebyetaagisa basawo. Oba osobola okubikola? Opangisa omusawo. You hire. Okay, gw'okikola nga kikyo, then you hire omumanyi waakyo, naye ng'ekintu kikyo. Nofuna nurse oba pharmacist, depending kyekyetaaga oba doctor yennyini bw'ebeera clinic. Gwe n'otuula muli gw'okwata ssente gw'olaba nti ebintu byonna biyonjo naye nga doctor akola. Abeera mukozi wo. Okay, so education, health sector. Abo bwe batonotono, otherwise waliyo n'abakyala balina amalwaliro amanene. Gye bali. Yes. Ng'ate bageekoledde. It's possible. Yeah. So education, health, ekirala ebyennaku zino kye tulina mining. The biggest export n'okusinga coffee this year was gold. Yes. Gold. Kati tulina minerals mpitirivu ffe nga Uganda. Petrol kati gold ye bamugyayo, petroleum naye batandise. Gold batwagala ffe ng'ensi tube nti tumumaliriza so si kuweereza tuweereze finished products. Yes. Kati yeyo challenge yaffe okuba nti tetuweereza ki? Finished products. Tuweereze finished products. Naye nga tulina minerals mpitirivu. Ekirala Katonda we yatwagalira buli kimu tukirina. Tulina iron ore, tulina cobalt, tulina vermiculite, tulina buli kimu tukirina. Naye ekyamagezi kitwakola ffe nga gavumenti bwe butakkiriza bantu baba bweru kubijjayo. Ffe abaamuno twali tetumanyi tetunnasoma twamaze kusoma kakati abaana baffe babimanyi. So we are ready to go. They are ready to go. Ne minerals, it's a good place okutunula. Yes. Small scale gye bali abafuna abakola obutonotono gye bali. Naye mulimu si mwangu naye ndaba abakyala bangi ng'eyo mu gold gye bali. Naye gold mujja wa dokita kuba kati ndaba ka silver okalina kati neetaaga gold mujja wanze nga Samali. Wa Uganda. At the moment ndowooza tukyaweereza gold pass. Tetunnatandika kufuna muntu asobola kukola earrings. Yes. Ezinga ndowooza zirimu mu town ziri imported. Naye nga gold tulina owaffe. Embala gyali. Si Mbarara yokka. Nawane e Mubende newange wali Emityanaani. Gold wali. Tulina mungi studies ze baazikola. Yali mungi. Naye ne tugamba tusooke tusirikeko. Bano abaana mugende musome. Musome minerals. Bwe munaakomawo tulyoke tulabe ekyokola kye muyinza mu kutuyamba. Okay. Obulungi bwabyo busigale wano. Okay.
ensi endala bwe bamututte Congo abazungu betwala butwazi nga bwe baagala South Africa baatwala nga bwe baagala naye ffe wano twamusibye owaffe ali munda mu ttaka. Beautiful. That's what I hope. Dr. ngenda kwekwata olina okuntwala Gold gyali manye ekiddako. Nange mulaba ku TV. Omulaba ku TV. Thank you, Doctor, for coming through. Welcome. Thank you so much. Otukoze obulungi obutagambika. Oyabadde Dr. Margaret Kigozi. Bwatyo bwatukoze olunaku olwaleero nze Samali Linda Babirye. Until next Saturday, Jesus is Lord. Goodbye.